laba engeri gy'ogenda okukolamu omukira ogwasongola ogugenda okutuusa mukyala wo girlfriend wo ku ntikko. Oyinza okubeera nga oli eyo ng'obadde otudde ng'ogamba ngenda kukola ntya, badde nga nfuna message nnyingi mu butuufu nnyina okukomawo mbeere nga nkugulira ebintu bino kubanga biyimirizaawo relationship, biyimirizaawo amaka. Onoobeera ng'ekitanda si kikyamufu mukwano gwange, tojja kufuna buli kimu kye weetaaga. Kaakati omusajja ali eyo, omuvubuka ali eyo ng'obadde ogamba nti weetaaga okubeera nga omukira gw'ogwo ogugogola, omukira gw'ogwo nga gubeera musongovu, gubeere nga guyingira omukyala, nga guyingira omuntu oyo n'abeera nga atuuka ku ntikko. Kubanga abamu tebamalangako. Kati njagala nkulage ky'ogenda okubeera nga okola. Ogenda kubeera nga onfunira just kano ka Johnson's Baby Oil. Kafune kagula ssente ntono nnyo okukasanga okafuna katonotono, akanene osobola okukafuna ku ssente ntini wonna w'okafunye. Oba wa naye nkusaba okanfunire kubanga kakola kyamaanyi nnyo. Ngenza okukakugamba kitegeeza nkakozesa era kabadde nga kankolera okumala ebbanga ddene. Ngenda kukuwanga ebintu by'oyinza okukozesa gwali eyo, omukyala ali eyo, naawe erinda ebyo by'ogenda okubeera nga okozesa obeere nga mukwano gwange ofunamu ka Johnson's Baby Oil. Kalungi, kakola bulungi nnyo ku masaji ng'omukira gwo ne gubeera nga gusongola. Abula bino by'ogenda okubeera nga okola nga waakazuukuka ku makya bw'oti, nkiddamu, nga waakazuukuka ku makya bw'oti, njagala osooke onaabeko. Bw'onaabaabako omubiri gugenda kubeera fresh. Bw'onoomaliriza njagala weesiimule bulungi nnyo weekaze obeere nga onfunira ka Johnson's Baby Oil. Bw'okafuna njagala okasaanukule bulungi. Njagala kinyuma nnyo ng'omuntu omuvubuka oba omusajja ali eyo ng'oli circumcised, ng'ekitwe ekyo kineeno, anti ekitwe kibeera kifaanana bwe kiti si bwe kiri. Njagala ekitwe ekyo kineeno kibeere nga kiri bwe kiti. Njagala nkulabe obeere nga teweerumya kubanga abamu badde nga mubikola alina engeri nga weerumya. Kati njagala mbeere nga nkuba ky'ogenda okubeera nga okola. Kati ogenda kubeera nga okwata ka oyiro kaffe kaneeno. Oyiro kaffe njagala obeere ng'okakwata ogerako muno omugundi, then n'oddira buno obugalo bwe buti n'obeera nga obuyisa buno. Njagala obuyise eno wansi so si eno ku kitwe. Ndowooza kigezaako kunnyonnyola okitegeera. Saagala okone ku kitwe kino kubanga kireeta obwagazi. Whereby ate oyinza okubeera nga toyina mwagala mu budde obwo, tetukyetaaga. Kaakati njagala obeere nga okwata eno wansi. Kino ky'ekitwe ekyo, then njagala obeere nga okwata eno ng'okola ekintu bwe kiti nga bw'onyigaanyigamukko bw'oti. Nyigaanyigamukko, twagala tubeere nga tugusongola, twagala gubeere nga gudda mu layini. Ngenda okubeera nga nkuweerera ebirala naye sooka otumbe ekyo. Nga bw'okola ne bw'oti, kale muri obanga anyigaanyigamu. Amubadde nga mukola bukozi bw'omuki nedda. You will be hurting yourself. Njagala obeere nga okola ekintu bwe kiti. Muri obanga anyigaanyigamu. Muli obeera teweerumya ate obeera ogogola emisuwa. Kingezaako okubeera nga njagala okubeera nga nkola ki? Nga nkugamba gusobole okubeera nga gusongola. So ekyo nga kiwedde, njagala okola ekintu bwe kiti. Omaliriza okubeera nga okikola. Oyinza okumbuuza nti how many times am I going to be doing it every day? Ku makya nga wakazuukuka n'otegula ng'ogenda okwebaka, you need to be doing this. Kijja kubeera nga kikuyamba. Keep massaging it, ojja kubeera nga ofuna results. So ekyo nga kiwedde, ogenda kubeera nga nkolera ekintu bwe kiti. Omaliriza okubeera nga okamasaaginga bulungi nnyo. You need to do this. You need to exercise. Naye ogenda ku exercise ng'otya. Exercise egenda okubeera nga ekukolera. Kwe kubeera nga obuukabuuka. Buukabuuka, oyinza okubuukabuuka ng'oli bwereere, it is better. Bw'ati osobodde okubeera ng'okola ekyo, osobola okubeera nga obuukabuuka naye nga kapaati k'oyambadde kali loose, muli nga tekakukwata. Such that bw'obeera obadde obuukabuuka omukira gubeera gwetaaya. Era gubeere nga gwetaaya. So buukabuuka mu bbanga ng'obuukabuuka, ng'obuukabuuka, ng'obuukabuuka paka w'owulira nga katandise okubeera nga kayima. Bwe kayima teweerumya. Stop there.
bw'omayiriza n'olala bw'otyo ennaku z'ofunye ojja kubeera nga ombulira kojja ntambise muto ngenda kubeera nga nkuwa buttiipu osobola okubeera nga okozesa okubeera nga oyimirizaawo omukwano gwo okubeera nga oyimiriza omuntu oyo gw'olina kakati beerawo ng'okimanyi gino bungi bujja bwenkuleetera bupya bwenkuleetera bungi ojja kubeera nga obufuna subscribe ng'abapya tulaikinga kyonna ky'obuuza wansi kizibu ki ky'olina mu mukwano siri ky'olina mu buliri just comment down below nze ndi Kafulu nja kubeera nga nkubuulira weetaaga okubeera nga omuntu w'oyo asanyuka n'abeera ng'afuna amazzi ago ge yeetaaga amazzi ago agalinganga ekigundi ky'omucungwa nga bw'obeera obadde okisaze bw'oti mu butuufu olaba nga buvaayo buti nga bwokya va ku bino omukwano gwange bimansuka nedda naye bw'onoogumu kuba ogwo omusongovu ojja kubeera ng'ompulira mbere bulungi mbaagala nnyo letgawe